President. Thank you so much, Mr. President, for giving us. Olwaleero omukulembeze w'abantu His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu akedde ku Palamenti. Kyagulanyi Robert Ssentamu ensonga ezimutute mu Palamenti abadde ayogera ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala obuli bw'enguzi obukudde ejjembe era ng'agamba nti Palamenti yafuuka mpuku y'abanyazi kubanga kye kifo ewasibuka enguzi awo n'eryoka esaasaanira eggwanga lyonna. Guno nno gwe mulundi gwa Kyagulanyi Robert Ssentamu okugenda ku Palamenti bukyanga Joel Ssenyonyi afuuka leader of opposition era nga ayogedde ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'ensonga ezigenda mu maaso mu kibiina kyakulembera ekya National Unity Platform ababadde beebuuza nti entalo nga zisusse ku kibiina ki National Unity Platform. Kyagulanyi Robert Ssentamu akakasizza eggwanga nti tewali lutalo na lumu lulimu NUP. Okukola ekituufu bwe luba nga zibayita nti z'entalo yajja kukkiriza zigende mu maaso nga bazituuma nti ntalo. Naye ekyokukwata bampuuga ku nkoona ekyo bakola kituufu nga bbo ng'ekibiina kye bali bateekeddwa okukola kubanga balwanyisa nguzi. Ate n'omuntu ayogerwako era naye yali yenyigidde mu buli bwanguzi. Wabula asabye ababaka ba Palamenti abali ku ludda oluvuganya gavumenti nti bafube ennyo balwanyise enguzi ku Palamenti naddala ku sipiika waabwe kubanga bwe mutwe omukulu ogusibukako okulya enguzi. N'eryoka ekkirira mu babaka bano abalala ffe betunenya nti mpuuga yali enguzi naye nga naye okugirya erina waggulu gye yava. Haji Ssettuba omusomi wetuba tubeera naye. Haji Ssettuba akujjukiza nti abantu basomedde ku Ddwaze tebasigala kye kimu. Bwe yandyagadde akusomere ku Ddwaze osobola okumufuna ku ssimu ye 0703 31 39 25. Mukubireko akusomere ku Ddwaze naawe okyuse obulamu bwo. Let's do this first to get Uganda. Kiwedde. I think the space is enough. We can. Let's just arrange out. Webale kusooka nebaziza liida waffe watimu yaffe ya Parliament Twalitono Joel Ssenyonyi ne ttiimu yonna gy'akoze nayo okufulumya bajeti yaffe eno etali nnene nnyo naye ate ng'efokasinga ku bintu ebiyamba abantu ng'egoberera n'omulamwa ogusitula eddembe ly'abantu si kweyagala bweyagazi naye n'okuenjoyinga oba okunyumirwa oba okweyagalira mu bintu ebyo bibasaanira okweyagaliramu mu mateeka. Naye okusingira ddala obubaka bwange wakati mu kubeebaza olw'okuvaayo ne bajeti eno ennungi n'ebirowoozo ebirungi mbajjukiza abakulembeze baffe nti ebirowoozo ebirungi tujja nabyo bibadde nga bireetebwa naye ekizibu kye tulina ti ebirowoozo bikoma kuleetebwa. Ekizibu ekisinga ekya Uganda yenna kyemalira Yoweri Museveni nga ye sente z'eggwanga zonna azimalira mu kwekumira mu buyinza kugulirira abakulembeze bamwetoolodde na kunyigiriza abantu. So ekizibu kye tulina okusooka okugyawo yenna kyemalira Museveni then tubeere n'eddembe ebisaasanya sente za Uganda si mu kwejalabya naye mu kutereeza ebyo ebisaana okutaasa abantu ng'amasomero ng'amalwaliro n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kiki oyogera ku nsonga ezigenda mu maaso badde owulira mu Palamenti naddala ensonga za komishona mutuuseewo? Well, saagala ensonga eno nene gireducinga ku muntu omu. Ensonga gye mbadde zikonyeeko ensonga y'enguzi ekutte ejjembe. Newankubadde omu ku ffe naye yasanga mu nsonga eyo naye abamukulira be basinga okulya enguzi okugeza sipiika waffe wano sipiika wa Parliament ya Uganda ye Nakinku mu kulya enguzi. Era ekyo kyetaaga okwogerwako ensi n'ekimanya n'ensi nemukolinga out kubanga sente ezoonoonebwa Parliament eno zisobola okukyusa obulamu bw'abantu bungi nnyo. So obuli bw'enguzi ye kansa ayonoonye Uganda kati kyafuuka institutional. Enguzi yafuuka ngeri ya kwekumira mu buyinza na ngeri ya kukakanya abavuganya gavumenti. So enguzi ng'ekulemberwa Anita Amongo sipiika wa wano
no nga mulimu sibokaboka ba NRM naye nga mulimu n'abaffe kizibu nnyo era nakyo tulina okirwanyisa ate tujja kirwanyisa ffe nga NUP tujja kukozesa ebikolwa si bigambo we tulina obuyinza bwonna okulwanyisa enguzi naye twagala na buli kitongole kya gavumenti kikozesa obuyinza obwo okulwanyisa enguzi kuba enguzi yesizigiza Uganda emabega. Mu kaseera kano mu kibiina kyammwe mujjudde kanjite obutalotalo oba entalotalo tekikose nga gyamulina okutambulawo emirimu gyammwe ensonga y'obutalotalo mmwe bannamawulire mmwe abagiteekawo tewali lutalo lwonna lwonna okuleka ng'oŋŋamba nti okola ekituufu luba lutalo okola ekituufu we luba lutalo then tuli mu lutalo era tulina okubeera mu lutalo nga tulwanyisa enguzi nga tulwanyisa obulyake nga tulwanyisa obwannakyemalira dde oluba lutalo so si mu kibiina kyaffe nze ndowooza mu kibiina kyaffe twandibadde nga ekyokulabirako buli muntu kabeere nga sipiika wa paliamenti yalidde enguzi kabeere nga minisita n'akangavulwa nga bwe kirina okubeera ffe nga NUP tubawa kyakulabirako tuli option era mu Uganda empya bwe tubikola bwe tujja obikola nga tumaze okukuba nakyemalira. Kibyogera ku bigambo bya Honorable Mpuuga bye yagamba nti wa under siege. Saagala nnyo kukendeeza kwogera kwange kukukakanya ate kusa ku bammemba bange benkulembera mu kibiina. Njagala nnyo njogere ku nsonga ezigasa eggwanga lyonna kati budget eno si ya NUP yokka wabula reflectinga ekifaananyi kya opposition yonna so saagala ensonga za NUP ate nziyingize mu bibiina ebirala njagala njogere ku kintu ekigasa eggwanga lyonna lyonna si kibiina kyokka nga NUP webale nnyo abalina endowooza nti wanegotiating okutaaba mu kwaguzi ba kyanaku nnyo okubeera mu nsi nga tulowooza nti bwabaawo obumenyi bw'amateeka olina kuteesa n'amenya amateeka bwabaawo obumenyi bw'amateeka nga waliwo evidence oba obujulizi obumulumika then amateeka gakole bwe mugamba nti omuntu bw'aba amenya etteeka bateesaganye naye then tugyewo amateeka bibeere byakuteesaganya baganda baffe abaasibwa mu makomera tebalina musango n'olw'ensonga eyo balina okuyimbulwa embagirawo awatali kakwakulizo kuba tebalina musango bwe baba balina omusango baleetebwe mu kooti bavunaanibwe omusango gubake muvi oba bagusinge bejjerere so si kuteesaganya nabo eyo enkola yakiyekera tetukkiriziganya nayo tukkiriziganya mu nfuga ey'amateeka era bwe tunatwala obuyinza yenfuga gye tujja okutambuliramu. It is unfortunate that we live in a country where the leadership thinks, or the rulership thinks, that when somebody commits a crime, you have to negotiate. If somebody commits a crime, then let the evidence be presented, let them be presented in a competent court, and let them be either convicted or acquitted. We are not going to negotiate our rights. We believe in the rule of law. If there is the rule of law in Uganda, let it work. If the courts function in Uganda, let them work. Our brothers and sisters who are in prison for the longest time, the political prisoners, are innocent, and we continue to demand their unconditional release. We are not going to negotiate, because if you ask us to negotiate, what do you want us to give in exchange for our freedom? Bw'oba oyagala tuteesaganye n'omuntu ng'akutte baganda baffe nga tebalina musango, oyagala ffe tumuwe eki atuwe baganda baffe kubanga kibambasibira ddembe lyabwe ate eddembe lyabwe eryo si beetegefu ddiwaayo ne bwe banaateebwa bajja kusigala nga bayanira eddembe lyabwe so si lyakuteesaako naye lyabwe bange kuba constitution erigalanginga. How far have you gone with handling the issue of Commissioner Matthias? Well, everything we do it in the open. We are a transparent political party. And what happened was in public. The information came from the public domain, and we dealt with it as our permit. But the speaker responded. What's your take on the speaker's letter? The speaker is a criminal herself. The speaker is a criminal, so we don't really have time to exchange with criminals. Thank you very much. At this moment, internal conflicts has infiltrated your party. Will this affect the potential alternative policies? The so-called internal conflicts are a creation of the media. As you have seen, so many TVs have been on rampage, trying to create a non-existent impression that we have conflicts.
No, they're not conflicts. The only conflict we have is with criminality, is with corruption. And we deal with corruption as people that know that corruption is a cancer that has bedeviled our country. Thank you. Maybe lastly,